Twafunye ekyekanga ate bwe twafunye abantu tanaba kutegeera emmotoka ezijja amatumbi budde ne ziyiwa muno kasasiro mu Mabira. Tubadde tukyalwana n'abatema miti naye ate n'abakasasiro nabo bazze. Twagala okutegeeza abannema nti bwe kibanga kyetaagisa kuteeka kamera muno tulabe emmotoka ezo ezijja amatumbi budde okuyiwa wano kasasiro. Tali wano wokka naye ne bw'otambula paka eri yonna osanga entuumu za kasasiro tebayiwaawo misana bayiwaawo kiro matumbi budde saa 7 saa 8. Ne bannayuganda twagala okubasaba kino kibira tukyagala kya butonde era kituyamba mu bintu bingi. Njagala okubira bannalugazi omulanga ffenna tubeere ku alaati. Tetugenda kuteeka wano kiteezi ebyaggwa ekiteezi mwabiwulira tetusobola kukkiriza kibira ate kufuuka dumping space. N'olwekyo basebo ne bannyabo era tutaddewo ezi twagala okulabula abantu bonna abayiwa kasasiro mu Mabira. Emmotoka yonna gye tunaakwatako ng'eyiwa kasasiro mu Mabira tujja kugivunaana kubanga wano tewali dumping space mu Mabira. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.